siye yalya yekka bangi wansawo balya very good gwe twakwatidde mu kituli gwe tuba tusooka okunyiga yatubuulire banne atubuulire yali ne baani simple mathematics as simple as eating matoke now ne babagamba ke mugeza ne mugira babasuubiza ne babagamba tebafaayo ekyokuva mu Nup tebakitya kuba byonna biri catered for ate 226 bajja musomoka bagenda kudda mu parliament Mpuuga nga yabagamba ebigambo bino ekisooka bagenda kuba ne ssente government egenda babeererawo Katikkiro Buganda egenda kubabeererawo ate bagenda kukola ekibiina babadde bateesa balina alternatives nga 2 oba 3 ku kibiina bakole ekibiina ekyabwe kye basibiddeko olukoba Lukwago eri mu FDC agenda kukola ekibiina kati Lukwago bw'amala okukola ekibiina bagende bayiikeyo ng'ejjengo kusawa ya politics mbu bajje bonna bayiike beegatte eno bwe bagambira kakati ekibiina ekipya kimazewo ebibiina byonna kakati kitandise kati bwe batuuka eri bagambe mujje twegatte mwena mujje twegattire wano era okumanya abo abasajja bazibu bagamba bwe bati okusinziira ku kiriwo Besigye yakyabasingamu olusannyalaze bo banaatuuka eri bagenda kusemba nnyo wano bekwese mu Lukwago agulewo ekibiina ekipya naye mu kampeyini bonna bagambe nti Besigye yabajja mbu Besigye yasobola okubatambuza mu bitundu ne bafuna amasannyalaze n'aboogerera abantu ne bakuŋŋaana kati Lukwago naye bw'abawira nga ayagala kutandika kintu akikwate ate bategeka kukiryamu Lukwago naye baneeba n'abasajja leero ne Mpuuga oli musajja Mpuuga muzannya ebyobufuzi mbu baddemu bapike Besigye bamujampinge bulungi amasannyalaze gakwate olwo mbweno Kyagulanyagwe ensi yonna etambule ne Besigye bo bayitewo again tebali mu kununula ggwanga bali mu politics waabwe abatwala mu parliament just after 5 years ebyo nkugamba byabwe sikugamba byaffe ate si buli kye balowooza nti kinaatuukirira oyo Mpuuga yabadde alina empapula ku mmeeza ye ng'akomyewo nga loopu teyasobodde bituukiriza Mpuuga yabadde alina ekintu kinene nnyo kyagenda okutambuza nga loopu teyasobodde bituukiriza ate nga waali talina na waabituukiririza ate nga waali kati nkubuulira byabwe kubanga luli twabagamba nga bannanga oyo omusajja bwadda tuwedde waliwo omukyalo omu gwe nayogera naye awo mu paramenti omukyala naŋŋamba wire mbabuulire senga Mpuuga asimatuka nadda Nup ne mutukola ekintu ne muzza Mpuuga mwe mugenda okubanga mwe mutunze ensi eno ekikwewuunyisa omukyala si wa opposition NRM kayingo naye nga alaba ebintu yaŋŋamba wire gamba his excellence kuba nze tasobola kutuula nange tasobola kwogera nange bw'ageza nazza Mpuuga amanye nti Uganda atuliddemu olukwe naŋŋamba because kino nenkwata fayiro zonna nenziteeka ku mulyango wali nensirika oba yaziraba oba teyaziraba nange simanyi kati bali mu kubala Besigye naye bamulindiggula ennume y'ekigo
wamabe ensi gye wummula toyina kyotukoze toyina kyolidde toyina kintu kyaffe kyolidde nga bwe twasomye eggulo genda owummule naye nawe bw'oba oyagala kujja komawo kubaffe weetuli. Now politics wa leero omulala ngenda kumujja mu ka video ke nabalaga luli ne tutakagenda wali olw'obudde n'ebintu bye mbadde nnina ebingi olwaleero byonna mbitemyeko tusobole okugenda mu ka video kano mu kawulire aka video akali ak'Abanyarwanda ke baayogereramu ebintu. One, njagala musooka mujjukire nti ffe tetukkirizibwa kukuŋŋaana wadde n'olunaku n'olu. Wonna bwe mukuŋŋaanira muteekwa okusaba poliisi, bateekwa okumanya abaana abamu n'obabuulira poliisi nti tuli ne gundi ne gundi ne gundi. Bateekwa okumanya simu y'ekyo kye mugenda okwogerako ne bwe muba baakika, era babagana ne babagamba poliisi ebaganye temutuula. Naye Abanyarwanda batuula wonna we baagalidde. Bakola byonna bye baagadde. Naye nga sinnagenda Bannayuganda njagala nsooke mbabulire nti mukimanye Uganda eri mu mikono gyammwe. Temwesiga muntu yenna. Temwesiga omuntu yenna okubanunula. Gwe wekka gwagenda okununula eggwanga Uganda, gwe nkugambye mutabani wa Museveni yasisinkanye ba traditional leaders ab'ekitundu ky'e Masaka. Abakulembera eddiini mu bitundu by'e Masaka, buli omu yayogedde naye yamusabye bibye, teyamusabye bya ggwanga. Mamotoka, sente, biki, ebyo. Kati okununula eggwanga tekuli mu generation yeri etukulembedde, kuli muffe. Oba munnaddiini, oba mukulu mu myaka, bazadde baffe batono nnyo abayimiridde naffe abawulira nga baagala nga balina ennaku n'obulumi nga bagamba nedda abaana bano beekolere ku nsonga zaabwe batono. Abantu bangi abatukulembedde mu mulembe ogwo ogutukulembedde beewaddeyo okutulya. Buli lwe balya mulembe gwaffe kyova olaba ffe tuli mu makomera. Nkugambye abayivu, ba cultural leaders, ba spiritual leaders, bannasoma bonna beegase ku ffe kwe balya, ffe be balya. Kyova olaba teriyo avaayo kwogera n'ogu. Abatono aboogerako nabo bali ku minkekeera. Kati ffe tulina okununula Uganda. Naye njagala owulire Abanyarwanda we baagala we batuulira, bye baagala bye bakola, statement ze baagala ze bafulumya, nera ne watabaawo problemu yonna. Njagala nkubuuze, senga olwaleero Katumba Wamala ayambala n'akwata mukyala we n'alabikako ku kisaawe e Buwama nti akuza baasidde oba alina ekintu kyonna, n'ayogera n'abantu statement ezo, ayinza okusulawo. Kati bo nga bakola ebyabwe temutuula, kubanga obuyinza n'amaanyi biri mu mukono gwammwe. Kasita kibanga kikwatagana ku Uganda, kati ngenze muka politics kano. Ulire ebigambo bino. Era Abanyarwanda bano Museveni baleeseyo Abanyarwanda babaleetedde mu basi za Trinity
bagenda bawa mu bitundu bye Mubende bagenda kulima muwogo ono bagenda ensigo ya muwogo ono bagenda jijja mu ggwanga lya Rwanda bagenda kulima ebigoogwa ebyobukuubo kuba birimu ekigundi ekikola omwenge ne muwogo wa kukola mwenge bagenda kulima enjaga bagenda kulima amayirungi mu bitundu byeyo Mubende era bagala kukikola nga kyakyama era bazimbye ekkolero ly'omwenge ery'amaanyi mu bitundu bye bayita ndi bulungi kati ono yagenda okubeera raw material basobole okufuna ssente nga ffe bwe batuwa omwenge bwe tunywa kubanga omwenge bagukozesa ebyokulwanyisa bya Museveni ebimu ku byo alina omwenge n'abawala Abanyarwanda then ekyo kiwulidde nabasaba ennamba y'omwana gwe bayita Nantongo abeera ku TikTok naye simanyi bw'aba gyali mukwano nnoonyaako oba bwe wabaawo amumanyi ng'olina ennamba ye gimpeeko alina vidiyo gye yakola ne wabaawo omuntu ayagala okubaako kyamuwa so bw'obaayo Nantongo nnoonyaako ulira So we have to go where before. Twine now. Nti otamba mtauni mukulira wa so related. Na wakati mazeke ya mugwanganya. Kati ya feli ni wao. Te watu kama Museveni Nyarwanda bifanga simwe tegezwa mugwanganya to why. Te twina wetukwa. Umuganda kugamba kwa mazeke ya bali mu government ya kugamba majalonda Museveni kati tukoleti. You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans to begin with. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead, they choose to make you last and almost none. Obunansi chocha teka lyeri kitekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansi nga semateeka w'eggwanga eryo yagaba bunnansi mu Uganda tetubeerangako na semateeka okuggyako mu 1960 kubanga omanyiwo watunye endala omuntu yegowoyina biliyoni zabanga ibalibizirugira era n'omuntu zaffe zigenda kuwawuka omunana kati tulagibwa tugoyike twakaaba nze isaya munyarwanda kubanga baali bajjaga banoomwami ono gwomwanyi ne bajjaga bakukaaba abantu bakonya wambuka tumanyiwo ekiita kyawulawi bulwekiyitambwe buli kukiiko abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitaliisibwa waka baziyita nsolo zaaki kati ate abantu abatalina waka bajja ku abantu baawa bwe mu byogedde tetuzze wano kutegeka lutalo lwa kiyeekera si kituufu naye era nze sizze wano bakakasa nti terulibeerawo nange simanyi oba terulibeerawo entalo zizze zibeerawo ezifaanana bwe ziti lw'abantu kugaana ku nsonga bwe ziti kuzikolako kubanga n'okufuna pasipoti zebantalwanye kulala n'etuka n'okufula obukizi n'enkolokwawo ne bansiiramu naye natonoka bakikaki kati pasipoti bwegeranyera nomutebweyo pasipoti enasaki gasikalina sente ezasobola okujjayo romana fiisi obaali awaka tujja waakiri kuva no nze bw'oba oyagala kola puroguramu ey'okunzita kubanga eby'abanyarwanda sigenda kutuula kubanga ndi munyarwanda byonna bye tukolerera okukola okulaga Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asaavinga banyarwanda. I call upon Banyarwanda wherever they are. Seriously, I'm not inciting them not to consider any member of parliament, whether Muganda, whether Muchori, whether Munyarwanda, whether who is not going to stand with us in this struggle. Whoever is going to go against our survival, we are not going to be with him. They have abused our young youth with a lot of impunity. Kasuke nkomekaawo owulidde ebigambo ebyo
One, they are fighting for survival. Two, they are in struggle. Three, olutalo lw'ekiyekera. Banonye waabwe yewa. Kubanga bo balinayo ne chance omwana agambye bw'ogenda e Rwanda bwe nagenda e Rwanda bangamba oli munnayuganda. Bwe nzija e Uganda bagamba ndi munyarwanda. Akazeyi ne kayimira ne kagamba nze ndi munyarwanda. Naye bagenda kufiirawo ku ky'okutwala Uganda. They are in struggle. They are fighting for survival. Ebintu ebyo biwulidde. Okumanya abantu bali beemanya amaanyi nga balowooza Uganda bagimazeeyo. Omusajja agambye bw'ati. Temukonsidering omuntu yenna atali ku saidi yaffe. Nti banonya political power deciding to decide politics wa Uganda. Whether Muganda, whether what, do not consider. Owulira. Not on anyone's favor, and we are ready to defend our existence in this country at all costs. When we argue that you are denied passports, and therefore there must be a law for protection of your own rights, for acquisition of rights, as other Ugandans, they say that citizenship is an individual matter. But in the constitution, they say it is collective, because it is an ethnic group, an individual thing. For I call such, Miyaka Kofune, Ubugagantwani, Maloks, then they say I am speaking a lot of English and I am mostly insulting them. A multiplicity of such noises, for me, I consider it a mere cacophony of Gagantwani Bollocks. It's complete nonsense. Niba mama ne batata zembuze ekigambo kimu nomulowooza nti omuntu omu alina amaanyi agasinga ffe abanyarwanda nga twekuŋŋaanyiza bwe mwekwasa nti Museveni abeefuula kye batali basekerera nnyo oyinza otya kati wano bakulimba tebalina problem ku Museveni kubanga n'okujja kwabwe okuwaganyala okwo because of Museveni. Bateeseza muntu mulala wano ne batekawo erinnya erya Museveni bakulowoozese nti bali mu lutalo ne Museveni. Naye Mukasambidde abagambye, you are the first citizen of this country. They must consider you first. Ngekitu kyonna kyakagwawo mu Uganda nga tebanagira muntu yenna. Abanyarwanda, they are the first citizens of Uganda. Owulidde? Owulidde? Ebigambo ebyo njagala bannayuganda temubitwala ng'ebyokusaaga. Wakati nga tulwana okweggyako dictator, Abanyarwanda baddamu phase tukulwana kudda mu bbali ddala. Mu 59 nga bajjajjaffe balwana okweggyako omuzungu ne bamweggyako mu 62. Abanyarwanda nga balwana kutwala Uganda era baagumiikiriza ne balwanira munda paka lwe baagitwala. Ye n'enkenku gye tusengejja. Kati naffe nga tulwana okweggyako ono ate balwana kuddamu mu feezi tuyensonga lwaki bonna beetoolodde muhoozi kati nsaasira omunnayuganda. Era olaba ebintu byabwe, muhoozi si wa NRM si wa opposition, tali registered. Ekibiina kye tekiri registered. Yeye nnyini agamba tali mu byabufuzi, nabo tebali mu byabufuzi, wabula bakulaga mbu NRM bagirinamu ekitundu, opposition bagirinamu ekitundu. NRM teba confirminga ate ne mu opposition te ebeteekayo. Naye bagitaddewo nga debate ennene ennyo. Kubanga bamanyi abantu baffe abawansi tebamanyi oba oli awo. Jjukira beeyubula kuva mu Muhoozi project kati bali mu Piraawo group of Pirisinalaga group. Sibe balimu
balowooza bagenda kutuzannya nga Museveni bwe yazannya bakitaffe nti yali owa Kikosi Maroon ate akyuka abeera owa Fronasa Kikosi Maroon UPM NRA n'amaliriza nga wa NRM. Buli lw'omutegeera abantu nga yeekyusa, buli lw'otegeera kino nga yeeyubula ng'aleetayo ekirala kati agaanye kiwandiisa amateeka tegamukkiriza atambula nga politician naye si wa opposition si wa NRM. Ye muli w'enguzi namba emu agamba ngenda kulwanyisa enguzi. Ne babika abantu baffe akatambaala n'osanga nga n'omunnauganda nsaasira omunnauganda ayingira mu bintu ebyo. Kati njagala nkubuuze, wayingidde mu kintu kya muhoozi wa gavumenti oba wa opposition? Ekibuuzo ekyo nkibabuuzaako kemabega kaawo. Nawe nojja n'okibuukira nti Abanyarwanda bakugambye bali mu struggle. Bagambye they are fighting for survival to the extent nti balangirira n'olutalo olw'ekiyeekera. Naye oluvannyuma lw'okugenda e Rwanda n'ebagoba. Tewaliwo kiwayi kigamba nti abange tuddeyo tulwanire ewaffe kuba tuli Banyarwanda. Buli ayimira gamba ndi Munyarwanda. Omunyarwanda ono nakye Uganda, weesiba ku Uganda ku ki? Era Uganda bw'ebanga ebawadde nga weemuli nga tebagobye ekibayingiza mu kisenge kiki? Lwaki mulwana oyingira mu kisenge gy'otazaalibwa, ewatali wammwe, ewatali wa nnyoko, ewatali wa baŋŋandazo? Otuusa awaka bakwaniriza bakuwadde akatebe mu muti, odduka oyingira mu kisenge onoonyaayo ki? Oyingira mu kisenge onoonyaayo ki? Kati bw'oba osobola okwogera nti nze ndi Munyarwanda n'otawuliramu nkenyera yonna kulayira kufa nga olwana okutwala Uganda. Kwegamba mubadde temukyatubalamu magezi, mumanyi ffe twasiruwala mmwe muliwo. Bannayuganda, future ya Uganda eyaleero eri mu ngalo zammwe, naye ne Uganda ey'enkya eri mu ngalo zammwe. Okusalawo kwammwe leero, obwo bwe bwabadde obubaka bwa yesterday but one, okusalawo kwammwe leero kwe kukola Uganda ey'enkya. Byonna by'osalawo oba ng'ogenderedde oba nga togenderedde ye Uganda ey'enkya. Nakugambye buli kintu ky'okola ebeera nsigo gy'ojja okukungula. Bwe biba biseera bya kusiga n'otasiga ne weebaka mu buliri nga banno basiga ng'otya okugenda somanya omusulo okukuba olime era obeera osize obunafu, banno baba bakungula bye basiga nga nawe okungula enjala n'amaziga. Oba tukikoze tutegedde oba tetutegedde, bwe tutuula Abanyarwanda ne batwala ensi eyo era ebibala byayo tujja kubi, ebibala byakyo tujja bifunako oba twagala oba tetwagala. Bakabaka bonna mu Uganda bali mu kukaaba kubanga waliwo abaaliwo luli oba abamu ku bbo abaliwo kati nga waliwo kye baasiga olwaleero bakikungula. Emirundi giringa eno egy'omuddiringanwa, kabaka wa Buganda tumulaba ku mbalama za nnyanja. Tumulaba ku mbalama za nnyanja nga natambula n'ogamba yeye ali mu t-shirt eyo ensigo waliwo lwe yasigibwa. Yeewuunyisa ate nga bituufu. Twalabye n'olunaku lw'eggulo nti yakyazizza abagenyi be okuva mu ggwanga erya UK omulangira yazze okukyalirako Obuganda. Yazze naye ng'empologoma teriiwo. Yayanirizddwa Katikkiro ne Nabaloga be babaddewo nga abamwaniriza mu kifo ky'Obwakabaka. Nti Kabaka yali tasobodde kulabika era tewali yategedde ensonga ki lwaki Kabaka taliiwo. Teri amanyi mayitire ga Kabaka wabula buli omu ayogera by'ayagala kubanga amazima matuufu bagamba nti Kabaka ayinza okuba takyalina buyinza, takyasobola kubuuka ku mikolo gya Buganda wabula bali bize bategeka birthday run kubanga bo banoonya okweyolera omusimbi.
ewali okufuna bajjumbira bo ne bakwatamu ogwabwe omusimbi ne bakuuliita awo kabaka abeera yasiimye kabaka yalagidde tudduke bwe bamala okuyola omusimbi ku bintu ebigasa abantu ba Buganda teri n'omu avaayo kulwana teri n'omu avaayo kugamba nti bannaaye kabaka lwaki ali mu mbeera bweti kabaka lwaki takyalabikako eri bantu be kabaka lwaki takyayogera abantu banaatutwala batya wabula bafa kimu kukuŋŋaanya musimbi kubanga bawo we baasigalira kukuŋŋaanya byanfuna yali atambula nga munaku ng'alonda ebicupa alondalonda sikulapu ng'anoonya kubeerawo okusoma yeesomesa akola atya lumu olunaku ne lumusala n'asanga omukyala eyali alina woteeri n'ayingiramu ng'alinamu akasente ke ak'okulya omukyala n'amugamba yi mwana gwe kiki bigi emyaka gyo namugamba munnange maama yafa taata yafa biki kati nkola bwenti ne bwenti ne bwenti nsobola okubeerawo biki n'amukabirira ennaku nnyingi bwe yamala n'amugamba nti mpaayo emmere ya tukangeze nga ya 1,000 mpaayo emmere ya 1,000 omukyala n'akwata emmere n'agiwa omwana n'amuwa n'amata kyayo w'amata n'amukola bulungi omwana bwe yatuuka okusasula omukyala n'amugamba genda omwana n'agenda omwana n'atoba n'ensi omwana n'asoma omwana n'ayitamu omwana n'abeera dokita lumu aba ali mu ddwaliro ekkulu eyo nga y'omu ku babede b'eddwaliro aba ali awo ne bamuleetera omukyala ng'ali bubi nga waakulongoosa n'akola byonna n'akola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bw'omukyala omukyala n'adda engulu n'awona bulungi kati omutawana ne gujjira ku bbiiro banange dokita munayi sente ziri mmeka tugenda kusasula mmeka nti musooke mugende mujja kudda edda nti nga bano abajjanjaba ono omukadde nga badde eri nga oluvannyuma bakomawo okusaba bbiiro ng'omwana awandiika kakiiti nga bagamba bw'ati bbiiru yo yonna eri covered bbiiru yonna esasuddwa essowaani y'emmere n'ekikopo ky'amata zero balance bagenda okutwalira ogundi omulwadde n'atwa n'agamba kiki kino dokita mumugamba jje bannange mutwale ngende ndabe dokita sikitegedde olwo nga bakubira ab'ebweru bakubira mugende mutunde embuzi mutunde kapeti mutunde paasi mutunde engundi eyo mutunde egindi eri nga bamanyi bbiru egenda kuba ya buwumbi n'amugamba gundi yo yasasulwa ekikopo ky'amata n'essowaani y'emmere omwana agenda okuddamu dokita agenda okutuula n'omukadde okubimunyumiza ng'omukadde takyabijjukira naye ng'omwana abijjukira kyokola leero olina wejja okisanga enkya oba mutuule naye nnina essuubi nti Uganda ya leero njawufu ku Uganda endala omulembe gwaffe gwawuse ku mirembe gyonna egize gibaawo kubanga ogwaffe guyingiddemu okukola ebyo bye gwogera obuzibu bwe tubadde tulina be ba politicians aboogera naye nga tebakola ng'ebigambo bingi naye ng'ebikolwa zero nti ne Museveni ajja n'abagamba bonna bagaggawale naye n'atamukola zero tolerance on corruption Mbarazi ye yali asinga okwagala akagamba ako gwe nasooka okawulirako nga prime minister zero tolerance era ne bakakwata zero tolerance n'olwaliro zero tolerance naye gezo oyogere ku nguzi mu NRM bakugobe mu office kati omulembe ogwaffe Katonda aguleese nga gwanjawulomu era gwanjawulo ddala nti bye gwogera ate guteeka mu nkola ne gubikola jjo nalabyeko
nalabyeko bagundi nga Abedi agamba mbu simanyi Lugongo yasibisiza abaana mbu abaana bonna basibisiza abamazeewo era kyova olaba nga abaana balemedde mu makomera. Kubirako Olivia Katende kubirako Olivia Katende ku simu y'omubuuze, kubirako Angel Viola, kubirako abaana abatera okukyalira abaana abali mu makomera. Abaana abali mu makomera bagamba abeebweru temutuyuwa mulemereeko. Essanyu lyabwe kwe kuwulira nti we baatuleka tweyongedde kunyweza so si kuba lyamulukwe. Abali mu komera bagamba oba tubeerayo tubeereyo. Mmekamba buli ejjo nabagambye nti ensonga zino bino ebintu bibadde bijja ne bibeerawo ffeffe abasooso bbeerawo nga weebiri naye bibaddewo mu mirembe egimu egiyiseewaawo. Bwe twali tufuna independence Obote yali prime minister, kabaka wa Buganda, Ssekabaka wa Buganda Muteesa yali kabaka, Ngamini ye yali president, kabaka we Busoga ye yali vice president. Obote yakwata kabaka namusiba emyaka 5. Obote yakwata kabaka namusiba mu crisis ya 6 awo nga biwedde biyingira bwe biti namukola namuberuzira Amini namuta mu 7 Amini namuta mu 7 Lubongo yaliwo Museveni yaliwo Lubongo yaliwo ye Museveni yaliwo era nga ne mu government mwali njagala babuuza Lubongo yaliwo